Ene News Spark channel ogambo temulabi waffe omulungi wale kuba nti nojekumideko katusuubire nti obulamu butambulira ddala abulungi katugakuwe ngate bwetugafuna. Tutandikidde wa Babi Kyagulanyi atogera ku First Lady atogera ku mukyala wa Robert Kyagulanyi munnange wuuyaawo ali mu kubabuuzaako mu aba struggle ate era nga ababuuzaako ne President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Center mu katubeera nga tukuwa akatambi no. Hello. Bwenzuminga in bas kyekyo kwekyo wekifaanana nga omuntu alowooza omukubye ebifaananyi naye ng'okutte vidiyo bas naye Babi alabikira ddala bulungi munnange oyinza n'okulowooza nti tazaalangako mubiri gwe gulabikira ddala abulungi kale no munnange katubeere nga atweyongerayo ebintu no bitabuse ensonga za Nambwayo Kosa ne Suna Ben ziwanvuye kakati amawulire getufuna no ku Newspark channel galaga nti munnange omwana wa Nambwayo mbusi wa Suna Ben ani abyogedde bino Bina Baby yavuddeyo n'abeera ng'ate abotola ebyama agambye nti Nambwayo ali mu kusiba ku Suna Ben mwana naye ng'omwana amazima mbugali nti si wa Suna Ben anange kati nno ne Nambwayo naye amwambalidde ayambalidde Bina Baby avuddeyo n'alyoka amugamba nga oli mukulaba screenshot yawo avuddeyo n'alyoka amugamba nti neetaaga okuba nti n'okusisinkana face to face neetaaga okusisinkana face to face mbere ng'akunnyonnyola ku nsonga zino ez'abaana kubanga eby'abaana tobitegeera oba tobimanyi akaana kano ka Nambwayo nga kasabula munnange Bina Baby naye teyayagala akuba nti n'ensonga ezo otazitegeera naye nange lutalo lwabwe babiri oli yalumbye ono nono n'alumba ono kati sijja kubeera ng'ate mbiyingiramu naye katubeere nga tukuwa akatambi kano akaleese obuzibu n'okutuuka okuba nti no munnange Nambwayo avudde mu mbeera. Is that bad to do? No, in a good way. Omwana, for example, Omwana si wuwe and I have proof. Omwana si wa Suna Ben. You have proof. Laila. Ono gwagamba nti wuwe. Si wuwe ya? Si wuwe. Nera DNA nera DNA. Anyway, njakuba nina olugambo naye just nalero beda ndaba abantu ku TV. DNA bagikola ng'omwana si wuwe. Nga beeyogeza abantu bamanyi, but anyway it's not for me to mention it. What? DNA bagikola. We'll do that off air. We are on camera. Kalinyomya bya Nambwayo nga tutekamu mwana. Ate kata question ekyuse. Naye n'ekirala. Tukwatagana. Whatever ex-mother-in-law dies, why don't I put there a note? But I also I'm sorry, I empathize with you. I can even come and kuzika. Nakuzika yagenze ne bamugoba. Ate ngamba. Nga tukyali wa Suna Ben Kosa ne Nambwayo mukozi munnaabwe ku Vision Group avuddeyo n'abotola ebyama agambye mbu Suna Ben ne Nambwayo mbu baali beeteesa kuba nti no beeryamu bweri nti teyali serious relationship nga wonogamba friends with benefit okitegeera ab'emikwano ne mubeera nga munnange buli omu amala ekizibu kya munne kati mbuzeeze ensonga lwakubanga mbu Nambwayo ate ye n'ayagala okuba nti naawamba ebintu bya munne nange katukuwe katambi nze ono gwe njogerako ajja kwetegeera nti mukwano remember well agreement gye yali agreement ey'omuntandikwa mwekkiriziganya mweryeko bweri not in a relationship. It wasn't a relationship. Everyone knows that. If it was a relationship, osobola otya to bear seeing a man with another woman, and then you go back, you fuck with that man. Ah, dear.
abakazi ffe tuleeta bino byonna kasasiro ffe tuleeta bino byonna ebizibu ffe tuleeta okwevumya okutata ffe tuleeta okwevumya naye tulowooze ku baana mu byonna bye tukola tulowooze ku baana I know women I know kiruma okola n'omusajja omusajja nakwefulira I know that because I'm a victim kiruma naye osooka n'otula wansi n'ogamba emikono egyakola njirina oba omusajja ono tasobodde kujjukira kamulekere Katonda n'omukwasa Katonda n'ogamba Mukama luno olutalo sijja lulwana wabula gwe lulwane let me move out obadde okimanyi nti bw'oba mutuufu nga ddala oli mutuufu era nga ddala osinza Katonda yenna gwoba osinza Sitaani oba osinza Katonda gwamanyi n'otula ku makya n'ogamba n'omanyi n'olutalo kanolekere Katonda gwe lulwane n'otambula n'ogenda n'otandika opulaninga obulamu obwo nonno njagala okubeera nti nno mbajjukiza Nambwayo mumugende mpola asabira wa brother Ronnie asabira wa brother Ronnie bwe bityo naye ensonga z'abana abantu zo zibuzaabuza asimanyi gwe oba oziraba otya naye waliwo wootuuka n'obeera ttiimu Nambwayo n'obeera ku ttiimu Suuna Ben banaye kalina tezimbika baddiya okitegeera sente omuntu zaatuuyanidde n'ateekawo ekintu naye ate neerudda kaakati Nambwayo asigala emuzigo nga taata w'omwana we ayina ennyumba lwakubanga kale Nambwayo yakola bubi ogiyingira nga tennaggwa ennyumba w'ogiyingira nga tennaggwa nakyo biri awo ne sente zeesibaasibamu nekkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo tugenzeko ewa Kasuku munnange ne maama we Namukasa kaakati ate omwana y'abuulirira maama we munnange Kasuku avuddeyo n'abeera ng'abuulirira Namukasa akatambika lwakubeera olina okweddeko okukolayo apology endala tejja mmala ogenda gikola nga waliwo looya w'abali olina gikola obeere specific nti bannaaye nasamwasamwa nenjogera ebigambo naye nakkiriza naweebwa buyimu omufu neetonze bannaaye neeto obeere specific neetondera Jose Chameleone neetondera omukyala Juliet Zawedde be nasalako omugambo olina byogera nga waali kabankwata ku video mu ofisi ya looya gye kijja okuggwera banaabasazeewo okusonyiwa bakiteeko on record bayite n'aba Anikat abo nze sirina TV gye nsobola kukolera interview nga bankubira ne ngamba nno bwe baba baagala bwe tunagenda ewaalo yanga neetonda njagala gwe njagala ne Moze chano bbiri zokka anti sigwa gye osalawo kati gwawo obeera ojja okusalawo yes tojja kukolera Anikat oba Daily Soup bo kati kabakola amawulire ng'oli ku bbaasi kale mbakolere ntya banina okukola interview yampaka bakuteeka wali looya atuula nze looya Kagolo wano gwe Namukasa TV ne radio ziri wali n'otandika gye tulaga obadde olowooza nti ki weetegeke muno mukwano bamugumu weenyweze ebyo ngambadde sibimanyi weenyweze oba olina okukola si bino byakujja Kasukula ivulekerawo ebyekisino baba baagala TV gye tulaga tojja kuba mu studio zijja kujja looya agambe hello this is wali ku Women Company wali gondi ekololo this is Council Robert Kagolo mukwano gwange naye yampeereza buweereza kiwandiiko tanziriranga kkiriza tubeere ng'ate tubuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga tutandise ne Aisha Kawala twagala okubuuzaako ku Olivia Mukibi Javison ogamba otya Namagembe Sophie Musuuza Jones ogamba otya Namukwaya Rema tulina mukwano gaffe ayitibwa Mariam Nakato mukyala Helen ogamba otya Agnes tukubuuzizaako Lovin Samutesi tukubuuzizaako twagala okubuuzaako ku Mariam Muhammad ate era katusembyeyo kunga Uganda kunga kale kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo bannange Lily Puzzle ne Junior bafaaki babaaki naye ekiri mu kunsasa mu lutalo lwa Lily Puzzle ne Junior Lily Puzzle ye tavangayo kuba nti naalumba Junior
Lili Pazo abalala bazze bamusabula ng'abaddamu naye talumbangako Junior oba lwaki. Naye Junior munange talina bigambo birungi eri Lili Pazo. Avuddeyo n'abeera ng'ate amusabula. Agambye nti akasajja ka Lili Pazo kabi nnyo. Musimanya kawunya ki? Akatambi kaakano. Akasajja ka Lili Pazo kabi. Nze kyangobya mu boys dormitory kasajja ako. Kasajja kanagisi. Kajja kawunya nnyuma tekeesangula kaleesa obunnyo bwako ku sho eyo boys dormitory Kasuku bwe yagikola yali nnungi nene gyeyingiramu abanagisi kajja katuwunyiriza amatako ojja ne kusoni nze naga Kasuku sidda tukagenda otawaaze katuletedde sente zitutabudde tekagala kagambako kalowooza kaakabi gwe Lili Pazo olina oluyimba lumu nkudi wano kalwala konna n'ebyenda ne bivaayo kwerabira gye kavudde kajja kansiriwalirako gwe muvubuka noonya levo zo ozo sente zirabye bukulu nga ggwe mujja munzungirako nabatumako mundeetere sente zo yamini wamma wano kalwala abantu ne bakawa sente kali wali keke naggoka ne mwenale muya nnyoko 7 yakumanye gwe waliogezeko ekyankwazi gwe wadde okukolayo kakosi mubapadde sente nyimbi Hadija namyalo gwakwose ekitegeeza tujja ovuma abantu does it mean gwafunye sente weka nze genosale yapo bukadde kinana ndi mu kuvuma abantu 8M am I abusing people gwe bakwadde milioni 3 Hadija namyalo akwadde milioni 3 oli ku bantu omanyiro jejembera gwe wakasoka mwenalemu embuga zino gwe muve ku bantu gubira nebo Shalumu abakalaba nzo Shalumu ankwatirako yenasi byebiri bya motoka matako Oluvannyuma munnange lwa Junior okuba nti nate atabukira Lili Pazo kakati no munnange ate ne Shalom naye amuyisizaamu eggaali twogera ku Junior avuddeyo era n'ayisaamu eggaali Shalom. Junior talina mukwano ndowooza Kasuku ye mukwano gwe. Junior yeefuula alinga fulufiga fulufiga leero obeera kyaliwe enkya n'akusabula katubeere nga tukuwa akatambi munange akatamale mironde Junior. Shalumu wabanga amaze ebbanga ku internet n'omwaka tegunnawera naye atandise ogazi y'ensigo this boy nalye seetanga ni mu senior 6 nga Shalumu ali mu senior 4 this boy here nali the prefect weseta in senior 6 Shalumu was in senior 4 nga batuletera emmere mu DH nawe osasule seta abantu banfume gwe Shalumu nsobola okwogera ng'oyogera gwe kati ogeze ensigo kubanga obwo kamera bwotunamu don't be excited Shalumu oyina camera excitement yekusumbuwa you are excited about camera oyogera n'ebitasaana bamunakawowo mukamwa nagwe noyogeza ekirimi olinga mwana wa Nasale goza batu lwakusirikira bibanyumira Shalumu kula noyogera noyitawo abo oli matako ga Kasuku wadda wodda toyina bulamu bwo Shalumu toyina bulamu bwo obula komba Kasuku matako Kasuku bwagenda moto inogoberera Kasuku bwavuga emotoka n'otuula oli mutabani we kyana gwe tuula kewa wamwe omwana bula komba Kasuku matako kati kale mwambaza ndawe yatukutye anti oli mukwano gwe nnyo Shalumu behaves as if ye mukwano gwa Kasuku yekka jadda oli Kasuku yagaggawala dda Kasuku ayina amataka ayina amayumba oyinaki sirani ne papa y'omwana ekulema oggula family yo linga agenda ku visitation obalaba lwa mukaaga gwe muvubuka gwe toddamu okumanyira Kasuku ye munnange avuddeyo n'abeera nga nnyonnyola ku ebyo ebyatuuka ku boys dormitory n'obuzibu bwonna bwe buyinza okuba nti naate bwava okitegedde bwasabula ku Junior bwasabulako ku Lili Pazo ne Brunoke kale kkiriza tubeere nga ate tukuwa akatambi kano naye ate Junior ye tali mu ssentebe zaatabula kuba ye yafuna fuulu
But even still, after that money, we had sought to move past it. Of course, mama azizabaamu naye nze nagamba Shalom n'entambi nti bulijjo be mbannyonnyola abayimbi nga bwe bafaanana nooza mubalabye. So tewaliwo nsonga waki munyiiga kuba Bruno K ne Lirupazo baali bati era nga Bruno K naye ayogeza maanyi banaye sente zeezo naye ate kyeki tukaayanya sente tesikyankayanya okitegeera kati awo abantu ne basigala nga bakuba emimiro. But of course because bano baali bagasse omuntu adafunye miliyoni ennya bw'ofuna ettaano of course buli omu n'asolvingako ebizibu bye ne tusigala nga tugenda mu maaso ne mbaga nti people make money, we shall all make money. Kati Junior baasooka ne bamuwa ssente ezize ne bamuwa ssente z'omukolo. Kati kye naddamu owulira awo nze be nayogera ne Puzzle era ng'amaze okwawukana ne Junior kuba problem yonna eri wakati wa Puzzle na Junior. Puzzle Junior yava ku oba yali alien skin oba baali bakaayana biki waliwo baali bakaayana awo yava ku alien skin. Actually nzira nasanga bamaze mbeera ntuula Junior nga yeekyanza avaawo. Junior bwe baba basibye alien skin jukira Puzzle yali akuba alien skin Junior yali akuba alien skin ne bamukubira essimu order from above zikiza lekera okuba omusajja eyamukubira omumanyi kati ono abannyonnyola kuba be bamugamba nti zikiza balina bye bamugamba in confidence kati jukira tulina embeera egamba nti nze kankubire Sekalala wano nga tumanyi nti Sekalala omumanyi wekka. Kati unfortunately Puzzle naye yali amanyi bali kwe kubakubira naye nga ayagala lagono nti naye abamanyi ate era si be bamugamba alimba be yabakubira n'abagamba n'ono byonna byayogedde tiwama mwagambye mugenda nakukolera alien skin beemuti ne beemuti. Junior n'agamba nedda tekisoboka kati ate ebintu babiŋŋambye kati abantu bajja lowooza nnina olugambo n'ebisigadde neyeesonyiwa boys dormitory bw'atyo naye akaŋŋende nkola ebyange era nze yankubira enkeera n'aŋŋamba I've made the decision, I'm not going to come back. Namugamba it's okay. Era siddangamu kumugamba kintu kya boys dormitory na kimu era awo we twakoma. So boys dormitory bye byagituukako kati of course awo Suna Ben n'atujoyininga Puzzle naye n'asigalawo naye kati saawa eno disbandment eriwo nze mwennyini nnyini because one Shalom ayina Shalom 256 naye mbadde nkooyo okwegoba n'abasajja naddala Lirupazo ng'ate Lirupazo abadde integral part of boys dormitory takwata budde olwasembayo yatugamba jja ng'alina ebizibu bye teyalabika era beziwera saa 9 nimbaga abana shooting Suna Ben alina okugenda okukola era teyajja ne mukubira nanga ate simanyi biki nanga mwennyini yo shooting naye nanga tukole enkeera era n'enkeera teyakola ki ya shooting waayitawo ndowooza wiiki nga 3 for that interview to happen kitegeera. So kati be natuuka n'enkoowa kuba olaba nagenda olaba abantu buli omu alina egoye buli omu alowooza waakabi okitegeera kuba kati olaba mubeera mulinda Puzzle naye ate wali abakukkuluma waki tumulinda waki ffe tetukola kati nga nze ntandise olabika ng'omubi ofevalinga onaalwawo oba okitegeera kati ne ŋŋamba omanyi boys dormitory yaliwo teyaliiwo nga Kasuku live etandika waki ntuuka ku ebyo era ne ŋŋamba Shalom nkuwadde boys dormitory ejje ku channel yo bene beekuwaddeyo namba ezikuwe kati naawe tunoonyeeko weerekereza by'olina okukola abantu n'obagamba leero tubeere wano ssaawa 6 abantu ne bajja ssaawa 10 olunaku ne lufa wedde osuubira nti ogenda kujja oshootinga wano mala otambula ogende ewalala era bw'oba oyagala Simon boys dormitory tugikuwa
Shalom agira agikwata. Mukasa avuddeyo munnange era nannyonnyola ensonga lwaki ye ne Jenkins Mukasa tebakwatagana era tebaliddamu kukwatagana. What happened between you and Mukasa? Mukasa olaba Kasuku. Mukasa yazanjogerera ebigambo biyitirivu. Mukasa nga nzijonkera. Kimu bibiri olaba omuntu wakuba mawulire sobola Kasuku obutakuvuma. Ne buli wengamba Kasuku olimba mba nkumaking losing credibility. Kasito omuntu agamba oyalimba bagenda kisobola sikinga abantu bagambe oyalimba. Mulimu n'omuntu nga buli omu yagamba oyawemula naye nga bambitawemula naye nga bamutalimbulizaako propaganda. So Mukasa akola ebintu bwanjogerako sima yalimba fake news sima n'ebituufu byennyini ne ku sitoleza ababeki zonna ne zivaayo naye era nga asigala akyakalaatira nti na Mukasa ebigambo byayogera bifu. Moze nangamba naye lwaki Mukasa akukuba nnyo ngamba muveeko naawe Mukasa ye waffe. Buli omu nga complaininga ku Mukasa naye kyasinze okunyiiza. Ingwa mu bizibu ebya kamiliyoni buli omu nga bw'abimanyi. Oluvannyuma munnange lwa King Saha okuvaayo n'abeera ng'alumba Lilipazo bambi yamulumbye yamuvumye nnyo. Katusooke abataalabye mawulire gaffe ag'olunaku olw'eggulo katusooke tukuwe King Saha munnange ng'alumba Lilipazo. Ekyanneewuunyisiza simanyi Eddie Kenzo ate ye yabiyingiriddemu Eddie Kenzo naye ne bamuyisaamu eggaali nga King Saha yayisaamu eggaali Lilipazo era n'awuzika ng'atema n'omugambo ng'ali mu kugamba nti munnange Lilipazo mukazi wa Eddie Kenzo. As tamanyi nti no munnange Eddie Kenzo ayina Nyamutooro naye ekyo si kye kitulese katsoke tukuwa katambi kano katono ate tubeere nga munnange tukuwa Lilipazo ng'ayanukula King Saha. Naye musuuza otumidde budoogo bo ffe kati ffe tuddemu budoogo bo beera ne budoogo bo mwekola ebyekisiru bye mwasalawo okwekola ffe twagala bakazi okitegeera ffe tetujja kubeera awo olw'okuba mwakagwa mulaavu n'akaana kali kammanyiire nga nze sikwagala ate sikuyinamu fiiringi kampalanira bwereere kakyala kamusuuza kavuuka kakyala kamusuuza ku mukutu ogwo mpaga yembaata bwe yayogera ne bamukubira mbugalo ne bamugamba kakoleko ako kapazo n'aseka dalweza olwolwo nti nga limusumbuwa. So kyekyasinga okunnuma kyekyasinga okunyiiza singa simulinaako bizibu waliwo bino ebyendongo bantu nga bwe batujerega tamanyi kuyimba pazo ayambala bubi pazo ayina ebibuno ebyo tebiruma naturally eyoereze competition naye yakwata ku bulwadde bwange obwali bunzise nenzijukira kye nayitamu nenzijukira obulumi bwe nayitamu muvubuka gwe bonaaba tonvuddeeko olumba olujja okunzita gwe nkubuulira olina kunneesonyiwa bwesonyiwa. Press me out my brother, press me out. Nzijja mu kamwako nzijja mu bizinensi yo. Bw'ogamba nti no muyimbe ennyimba 10 okusinga okudda mu bigambo lwaki tomusaba mu bbato? Ani igwe n'osaba King Saha mu bbato nekigweraawo mu bbato ajje tunula mu kamera ajje nsobola omukuba freestyle ne mutta kuba n'ennyimba zange zimu yekyangira zinamuwandiikira ajje gwe simanyi tomumanyi era namugambanga ate abantu tebamanyi bino byogeza lugumugumu oba oli serious nze nnwanye gwe bro omanyi bwe nnwanye nze gwe basala olubuto bavudde ne bagamba mbunze yali nkulage sika bavudde ne balaga mu katambi mbunze yakola ki nze yali mu katambi nyina sika wano sanyuka TV yakavalinga obulwadde bwange bombo lwaki bampayiriza banteekako ekintu ekinene abaana bange bali awo mu kisenge banyonoona eri abantu abo nyinza okuba n'ebigambo ebirungi abantu bange bansonyiwa okwogeza obukambwe mukazi wange ali awo otegeera mukazi asumba kyaki mujja munnyonoona namugamba lutalo lubeere lwa byakuyimba tuyimbe tonteekako bintu bya kundifamationinga malice and blackmail tokikola bw'oba oyagala kuyimba yimba nga bwe nayimbye edda lw'ezzooli naye agenda nnyimbire kubanga nnyina endala nnyingi kakayiringu kigambibwa nti bino byonna obikola kusigala relevant ng'abantu bakwogerako toyagala my brother no nze neekolera amawulire nteekeko tiktok olabe enkya bwe sikera ku for you nga nzajjuddeko I'm a trend setter
nekolera amawulire otyanga omuntu akuba yidi nga n'oluyimba terulina vidiyo nze nnwanye bulwanyi nakisa ky'abantu kunsaasira kyovula bwe omuvubuka sinza muwa kitiibwa kyalina okukola ndeka nveeko kuddala bagamba nti wava ku tiktok n'enamba ze zakendeera ani pazo nze atakyagala nzireko bwe mbeerako nga bagamba njogera nnyo bwe mbeerako nga nzibikira purogulaamu zaabwe abantu bateekawo neteeka neva skip liri puzzle videos on tiktok Kabako yakuwoninga n'agamba nti konaddamu okwogera ku King Star nsomewo akatabo ogambye eki nsomewo akatabo naawe tonsose kakusomera akatabo Kabako yagala musomera bino byonna mugenda bikola paka bbanga ki because wuliriza bino byonna mugenda bikola paka ku myaka emeka because mwenna muli basajja bakulu ate nga oli question ndulwana omu nevulunga mu ttaka wanu maani ame kyova olaba ate bakola ensobi gye bakoma okujja abangi gye nkoma okweyongera obuganzi bantu bwe gye bakoma okulowooza mbu bannaffe yabamala amaanyi gye bakoma okunfuula omuganzi bantu kuba abantu bamanyi empisa zange neneeyisa yange siri muntu mubi bagezaako okunyonoona kiki ekye bannanga okugenda n'ennyimba kasho kamu ennomosyo simu newagenda n'oyimbira NRM bagamba wafuuka kizibu era bino byonna bye bikwogeza oba oliawo bakutuma obavuma obajjatwakola ekibi twakeeranga wano nga bumanyi musajja okusiba ewakasi kirungi ne tukola boys domitry ne bagamba tuli bambega yes ne bagamba abo bambega mu Uganda bw'obaako ekirungi ky'ofunye oyo oli munyampi oyo yali ssente za NRM twamulabirawo tulirabira ku bikolwa byabwe diversion yaliya kugamba a failed society mukama twatandika tuli on same page ng'abavubuka lwaki abavubuka bagenze beekutulako bavubuka bwe batyo abeetega Kyagulanyi ne bamufunako bu video ne bakomawo mu society ne boonoona ekitiibwa kya Kyagulanyi oyo omuvubuka afunye n'omukisa nti kuffe banne bonna yafuna n'omukisa ogubeera n'Ekyagulanyi n'agukozesa bubi bw'amala okufuna ka video n'agenda n'avuma abantu nabadde waffe Masaka nga bagamba tumulaba n'ate ekitusobera abeera n'Ekyagulanyi kati kiki ewaffe Masaka abavubuka be boonoonye obuwagizi bwa Kyagulanyi bwe tetambudde obadde mulabe mulungi naye munnange tova ku channel eno munnange nga tosubscribinze tolaikinze leka obubaka bwawo mu comment section ate munnange onyige n'akade ka notification fenno tukuleetera amawulire agakakasiddwa amawulire getwekakasa amawulire munnange agatambuzibwa ku mutimbagano kwegamba n'otambulira mu kumanya yeeno channel yokka gy'olina okuba nti no munnange obeerako otegeere ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Beera bulungi, weraba.